The sort of attitude and the sort of statements which have been coming out of the office of the CDF is an embarrassment to all of us as Ugandans. I must put this one clear on record. It's an embarrassment. How can you talk about torturing or killing a person who stood in a presidential election and had a backing of over 2 million Ugandans according to the Electoral Commission? A leader of a party which has representation in the parliament of Uganda, the leading party in Uganda, and you want to treat it like, or treat the leader like some sort of punk? Honestly, what's happening in Uganda? Let's be honest with ourselves. What are we doing or what are we saying? If nobody is going to do so, I am the one who's going to call out you, Muhoozi. Please, grow up. Grow up. The responsibility which you want to assume as the President of the Republic, you cannot be behaving like this. You cannot. As Ugandans, we cannot be having this sort of issue. We cannot be in a situation whereby we're going to expect anybody who disagrees, we're going to face a firing squad, or you're going to be put in a basement, you're going to be taught some language you don't know. That should not be happening in Uganda, not in 2026. Not on the question of where we talk about democracy. Yes, all right. Bagamba nti Linda Kigweyo afumita mukira. Kakati Jimmy Akena agambye nti tesigenda kubireka kubeerawo ebyo, sigenda kulina mbeera kusajjuka. N'olw'ebigambo ebyo byonna byonna byayogere byengenda okubanga nkuyitiramu, message ebadde strong, obubaka bubadde bw'amaanyi. Wobanga bubaka bwe twali tulisiivinzeeko nga bugende wa Muhoozi Kainerugaba, ddala bubadde heavy, bubadde worse enough. Era nja kusaba gwe mukwano gwange, tambuza vidiyo eno, gisharinge, girayikinge, gikomentinge, esobole okutuukira ddala wala nnyo. Jimmy Akena tukimanyi bulungi nnyo, yaliko mutabani w'omukulembeze, ye yasooka okubeera mutabani w'omukulembeze, era ebitiibwa byonna byonna Muhoozi by'alina yabimusooka okubeera. Kati message eno agikoze ng'agisindikira Muhoozi Kainerugaba, naye nga muyo ng'alinga ategeeza nti no si gwe asoose okubeera mutabani w'omukulembeze, naffe twaliko ba first son mu famire. Era nga kugamba alinga amugamba nti no by'olimu twabiraba dda. Era wabaawo omuntu omutuufu abadde alina okusindikira General Muhoozi Kainerugaba obubaka oba message oba okumubuulirira, lino eddoboozi lya Jimmy Akena ly'amaanyi nnyo, liri strong nnyo, y'omu ku ddoboozi tubadde tulindirira, kubanga yaliko first son mu bukulembeze. Jjukira ono yali mutabani wa Milton Obote. Ekyo osaanidde okimanyi. So avuddeyo n'agamba enough is enough. Ekimala kimala. Oli ku Yugi Updates TV ko sinzo bango otuwuliriza watana tweyungako kirira wansi, waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Nkugambye sharinga, tambuza vidiyo eno. Jimmy Akena ki ekimuviisiza mu mbeera okutuuka okubanga asobola okwatula ebigambo weebiti. Banga lyonna abadde mu paliamenti nga buli kimu ekigenda mu maaso akitunuulidde era ng'akiraba. Era azze ateesa mu nkiiko ez'enjawulo. Era obubaka bwe butera kubeera strong. Newankubadde abasinga teturecognizinga message zino. Naye leero yakoze message mu butuufu. Obanga ogiwuliriza ogamba nti ya weewaawo. Agamba ki ekigenda mu maaso mu Uganda, bamuwabulemu kubanga ye takitegeera. Ekyokuba nti nno omuntu omu yeefuza obuyinza yeetwala okuba nga first son, tekitegeeza nti buyinza butwalira mu ngalo. Tosobola kubeeraawo n'otiisatiisa nsi, gitwala mu basement, bakuba, kubasiba, kubayigiriza nnimi zibatamanyi. Ebyo ebimu ku bigambo bya Jimmy Akena. Agamba nti nno omuntu eyeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga, ddala omuntu eyeegwanyiza obukulembeze bw'eggwanga yandibadde nga yeeyisa bw'atyo. Agambye abalala baba nga Muhoozi Kainerugaba baganye okugambako
bakyatidde leka nze abeera omu ku abo abeesowoddeyo okugambako. Amugambye nti nnukula, amugambye kulova mu by'ekitu, kuloobere n'endowooza ezitegerekeza ekintu ekikulu. Tosobola kubeera wano mu ggwanga eririmu demokulasiya Uganda nga weegwaniza entebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino Uganda, ng'abantu b'oyagala okutwala mu maaso okufuga obasuubiza bba ku bamiggo basibira mu basementi, obataayiza, obasibye. Agamba kino takirabangako. Ekyokubanga CDF Mulambe eyagaliza entebe y'obukulembeze agenda maaso n'okuwooninga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga waayagala omukwata, nga waagenda okumutta. Agamba kino kisoboka kitya mu ggwanga nga Uganda ddala, nga First Son yayogera bino naye nga ne gwabigamba muntu mukulu mukungu mulamba mu ggwanga yaliko MP Robert Kyagulanyi Ssentamu yaliko MP. Agamba mukulembeze wa kibiina kiramba ekya National Unity Platform, ekibiina ekirina ababaka abasukka mu 5 mu Parliament, abakiikirira Parliament, olukiiko olukulu olw'eggwanga ayinamu ababaka. Omuntu Electoral Commission gwedikireyayinga nti yasobola okufuna okusinza ku result zaabwe okufuna obululu miliyoni 2 mu Uganda. Omuntu oyo oyinza otya omusaagirako n'ebigambo weebityo ng'ogamba ogenda kumutta, ogenda mutwala mu basementi, ogenda muggyako omutwe, n'otokoma okwo n'oddira bataliyani z'amagye n'osalawundinga ewuwe n'osalako n'owamba amaka ge. Ebyo kuva ddi nga bikola mu Uganda? Jimmy Akena abuuza. Nagambye ono mutabani wa Milton Obote yaliko First Son nga muhoozi w'omulaba, kakitegeeza muhoozi ebitiibwa byali muno yabimusookamu. Ono amugamba twalabalaba dda, si ggwe abisooseemu, era genda mpola. Bwe babanga balaba kulemye okugambako, nze kankwegambireko nga nze yaliko First Son, kuba mmanyi ebbugumu eribeera awo, mmanyi amalala agabeera awo, naye kendeeza ku malala. Nange eno gye ndi nali simanyi nti nno gye ŋŋenda okukola ki, okukomekkerera nabyo. Kugamba alinga alabula muganda we nti muvubuka mutabani kendeeza amalala. Newankubadde Jimmy Akena ebigambo bino abyogedde, asindise obubaka buno, tetunnafuna feedback kuva wa muhoozi Kainerugaba. Tukimanyi bulungi nnyo tatera keepinga silent ku kintu kyonna ekiba kyogeddwako nga ddala nga kiri ku sayidi ye. Tumulabye wano ng'agenda mu maaso n'okuddamu aba European Union Parliament, European Parliament mu message enkambwe ennyo, naye nga message eyo alinga addidde ekiwundu n'akiyiwamu eddagala. Ebiseera ebisinga si buli asirise nti aba tamanyi. Ate si buli ayogera nti byayogera aba abimanyi. Kati okusirika kumala bingi nnyo okubanga abantu tebakuteebereza naddala mu by'obufuzi nga bino. Ate ekisooka njagala okukujjukiza nti muhoozi ssemateeka w'eggwanga Uganda amukugira okwenyigira mu by'obufuzi. N'amagye kigakola kikyamu nnyo kubanga etteeka libakwatira ddala libalagira kubeera neutral, nga liweereza both sides, civilian and the government, but they are under civilian rule, aba UPDF. Kakati muhoozi ekyogenda mu maaso n'okuba nga atiisatiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu n'okusindika amagye mu maka ge ne gacunya ne gakozinga violent human rights abuse ku mukyala we, ebyo byonna tubivumirira, bikola bikyamu nnyo nnyo nnyo. Simanyi oba Jimmy Akena okugenda okusindika eno message yasoose kutunuulira mbeera
egenze mu maaso okusinziira ebizze bibaawo bizze bikulaga nti Mwami Yoweri Kaguta Museveni si yatwala eggwanga lino mu maaso, waliyo abalala abalifuga. Kubanga singa Mwami Yoweri Kaguta Museveni abadde alitwala mu maaso, toyina ngeri ki gy'oyinza kuyisa opponent wo presidential candidate n'omuyisa mu ngeri bw'etyo, kitegeeza waliwo ekikyamu mu ggwanga, eggwanga lyandibanga lyawambibwa dda. Ate engeri Chief of Defence Force ennaku zino gye yeeyisaamu, yeeyisiza ddala ng'omuntu alina obuyinza obwenkomeredde, ku buli kimu teyeefiirayo. Era Jimmy Akena agambye ku ggwanga lino erina demokulasiya, osuubira kutwala eggwanga mu maaso gw'alyagala, ng'ogenda mu maaso n'okwogera ebigambo we biti, n'amugamba Muhoozi vva mu by'ekito, kula. Kula otandike okulowooza ng'abantu abakulu, otandike okulowooza ebizimba ebitwala eggwanga mu maaso. Simanyi oba Muhoozi Kainerugaba eno emmesegi oba obubaka buno abuwulidde, naye nze kye nkusaba, tambuza vidiyo, likinga, commentinga, tukyeyongerayo maaso. Oli ku Yugi Update TV, kosinza oba ng'otuwuliriza. Njagala nkujjukizeemu enfunda nnyingi Robert Kyagulanyi Ssentamu zazze akwatibwa, era enfunda nnyingi Robert Kyagulanyi Ssentamu zazze yeegezebwamu okuttibwa. Ekyo tukimanyi. Naye oyo yenna yenna yali emabega w'okuggyawo obulamu bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu yandibanga si omu ku bakulembeze. Wabula abamu kubalabanga obuyinza buyinza obbava mu ngalo, ebitiibwa bibalimu balaba bigenda. Temptations nnyingi nnyo ze bagezezzaako okukola, naye gye baasembayo okukola yabakanga. Oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bamuggalira, ensi yonna n'eyuuguuma, n'eteeka gavumenti ya Uganda ku nninga, ne bakankana babawe essaawa mbale okubanga yali ateereddwa. Kati oyo omuntu gw'ogamba nti n'omunafu gw'oyinza okwogererako ebigambo weebityo. Jimmy Akena y'abuuza. Jjo twamulabye nga European Parliament etudde ku lulwe, n'etakoma okwo n'emwaniriza ne invitation y'omu ku bagenda okubeera ba main speaker mu Geneva Summit egenda otuula ennaku z'omwezi 18 mu February omwaka guno 2026. Bamusuubira okuteesega ku nsonga ezipromotinga human rights okwetooloola eggwanga lyonna. Omuntu oyo oba omuyise mutono. Ekyo ekintu tekikulaga bulazimaanyi ga Robert Kyagulanyi Ssentamu g'alina, wabula kikulaga n'obunkenke bw'atadde ku gavumenti. Era eyo gy'atambulira gy'akyali mu buwaŋŋanguse mu Haidi, agenda maaso n'okuba nga recognisingibwa ng'omukulembeze w'eggwanga. Ekyo obadde tokimanyi. Kati omuntu agambibwa nti nakompiitinze n'omukulembeze w'eggwanga, era omukulembeze w'eggwanga n'amuteeka ku nninga, n'amuteeka ku panic, kitegeeza yandibadde arecognisingibwa nnyo, yandibadde aweebwa ekitiibwa, yandibadde tayisibwamu maaso. Oluvannyuma lwa gavumenti lwakubadde ekoze ebisoboka byonna byonna okukola dialogues okusembeza Robert Kyagulanyi Ssentamu bamuteeke mu kazannyo kabe bamwagala, batuule mu nteeseganya butye bayinza okugabanamu eggwanga, obanga eggwanga balidividinzemu into parts awo simanyi. Naye ebadde system nnyo project eyo ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Buli wabadde wajjawo opposition ng'agikwata n'agifunza. Kitegeeza ki? Tumaze emyaka 4 nga Uganda tebeerangako na opposition. Paka opposition ebaddewo ku mulundi guno eyatandika nga 2021 paka 2026 gye tulinawo kati. Yebaddeko opposition egenda mu maaso n'okuteeka obunkenke ku gavumenti ya NRM. Kubanga Museveni kyabadde akola, abadde abakoowolanga ne batuula ku dialogue n'abasimba omusimbi, n'abawa n'ebifo ebisava mu kabinenti ye. Kati nuuliranga Mao bamuwadde ekifo ekisava mu kabinenti ye, ate kati mpulira gwe baagala okuleeta okubeeranga ku sipiika wa paaliyamenti. Jjukira
nagambye sipiika wa paliamenti alondebwa babaka mu paliamenti, naye ate okulonda kirala n'okuserekitinga kirala. Basobola okukulonda nga aserekitinga takwetaaga. Yoweri Museveni kitegeeza abo byonna oba omalaga mu bulago. Kati tuli mu ggwanga nga ebifo byonna buli gw'olaba atudde mu bifo ebyo ali mu kifo ekyo naye nga tekiri independent. Tali independent, takola yekka. Ky'olaba eddembe ly'obuntu lyongera okutataaganyizibwa buli lukya. Ebitongole ebirwanira eddembe ly'obuntu ogeza ng'ekitongole kya Uganda Human Rights Commission, Uganda Law Society, byonna tebyetengeredde. Order ziva from above. Babatuuzaawo nga bifaananyi. Mariam Wangadde aliwo nga kifaananyi. Tasobola kukola assessment ku nsonga n'agamba nti nno kati wano tugenda taking actions ku kikolwa kino. Ekyo tekisoboka kubaawo. Lwaki? Kubanga minisitiri zonna zaawambibwa gavumenti ya NRM oba zaawambibwa nakyemalira. Kati wano Munnayuganda olina okusitukiramu otegere nti eggwanga lyawambibwa. Ate n'ebigambo ebiva mbajjeno baffe twandyesize nti balinudde eggwanga era ng'omulimu gwabwe kukuuma aba civilian be bagenda mu maaso n'okuteeka eggwanga ku bunkenke ogitiisatiisa. Basiba abantu enkya n'eggulu, bakuba abantu enkya n'eggulu. Tulaba exercise nnyingi nnyo, activities nnyingi nnyo zibadde tebalina kwenyigiramu nga bazeenyigiramu. Okugeza nga activities za Electoral Commission be babadde ku polling station, be babeera ku ballot papers nga bateeka mu gundi suggestion boxes. Kwegamba Katemba abadde mu kulonda kuno mulala mukko. Abasajja abatudde mu European Parliament ne batuuse kuyita kalulu kano akabaddewo ng'ennaku z'omwezi 15 bagambye kutekabadde kalulu. That was the military operation mu Uganda. It was a military operation eyali operating okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu omusibira ewuwe. Era ye yali missoni yaabwe. Era kyabakoze bubi ne kaakati Muhoozi akyagamba nti naye newankubadde luli nayogera ne neetonda nti Abamerika US mmwe muli emabega w'okwekwa kwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yamala ne yeetonda n'agamba nabiwulidde bubi. Naye ate jjojjo ly'abalamu avuddeyo n'agamba wano wabadde akola ekiwandiiko ng'akisindika mu European Parliament. Agambye nammwe Abamerika ku embasi yammwe mugenda mu lukwe lw'okukweka Robert Kyagulanyi Ssentamu mukusa mu embasi yammwe, n'ebyo byonna tubimanyi era tubiraba. Mumukukusa era tugenda kusalako ttayizi zonna zitulina n'abantu abagenda mu maaso n'okuyingirira ebyobufuzi byaffe eby'omunda, ensonga zaffe eza security. Jjukira ebyavudde mu European Parliament babagambye balizinge all political prisoners basobole n'okuwithdrawinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kibayita mbu bo bali ku byakwerinda. Simanyi byakwerinda ki byagenda okukola. Wabula ye mu kubaddamu yagambye nti n'emagere mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu tugenda kufuulawo military barracks. Ebyabadde bigambo bya Muhoozi okubalaga nti natakulekera naawe tomulekera, ennyanja ekutta omira. Kati ye ngombo ya General Muhoozi Kainerugaba yagambye ennyanja ejja kunzita mmira. Eyo gye mutugamba okuva tuwithdrawinga amagye. Ekyo nno tetugenda kugajjayo bujja, wabula twagala kukolawo barracks nnamba. Bye byabadde ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba. Naye kaakati tutunuulidde ku nsonga zino, message ebadde enkulu ya Jimmy Akena okumulaga nti nange naliko first son nenjagala okkakkane, sala pressure, siggwa asoose, kula oba nga weeyagaliza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Omukulembeze teyeeyisa bw'atyo, teyeekwata bw'atyo. Ayogera ebigambo ebizaamu bannansi essuubi. Si buli kadde kubasuubiza batwala mu basement, kubacunya, kuboogeza nnimi ze batategeera. Esi ye mukulembeze Uganda gwe yeetaaga essaawa zino. Uganda yeetaaga omukulembeze alowooza ku biseera byayo eby'emmaaso. Oyo abadde Jimmy Akena, yaliko first son w'omukulembeze Milton Obote.
oli ku Yugi Updates TV kwadde osinza obanga otuwuliriza. Njagala nkubiriza okusharinga vidiyo eno, like nga sharing. Bw'otanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako. Nagambye gwagala okukola comment section olina okusubscribinga wali eri osobole okubeera eligible okusobola okulaba nga ojja mu comment section oteesiganye wamu naffe. Mbaagala nnyo era mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.